ebibadde mu kooti ebiki ebivuddeyo because abamu obedda muwulira naye nga temuwulira bulungi njagala bawa biki ebibadde mu kooti biki ate ebivuddeyo ye update yenjagala okubeera nga mbawa abali ku the updates online page sharing ayita muno Mr Update nkomyewo mbawe biki ebibadde mu kooti because obedda mwena mwewuunya musango ki ogubadde gugenda maaso mu kooti eyo nga mwetaaga okubeera nga mugufuna akawonvu n'akagga mwetaaga okubeera nga mufuna omusango ogwo akawonvu n'akagga sharing ayita muno Mr Update live nga njagala batuusaako ebigenda maaso oba ebibadde mu kooti olunaku olwaleero na lwaki omusango ogwo mu kooti gubaddeyo kubanga tetwagubategeezezzaako era tetwalanze ne update eyo ekiro saagibawadde kubanga twadde twayetaaga okubeera nga mu kooti tetutaataawaganyizibwa nga poliisi bwe mugimanyi ne security etegedde luvannyuma nnyo nga mwetuli n'eryokejja olw'olumu tukozesa ku kye bayita labadaba style that's why tubadde mu kooti olunaku olwaleero omusango ogwo gwaloopwa tegwaloopwa nkonge kibalama gwaloopwa abasajja ababiri bali be mumanyi obulungi bagamba mbu ekibiina kya Nuupu bakiinako upper hand basajja babiri abawo abanga bagamba mbu ekibiina kya Nuupu bakiinako upper hand era nga beemulugunya ku bintu byonna ebyagenda mu maaso njagala okubategeeza abali ku the updates online page ebintu byonna Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yakola ng'akwasibwa obuyinza oba handing over eyava ew'omusajja gwe bayita Kibalama yali mu mateeka kansoke mba playingire video eno then ate mbatuuseeko omusango gwonna nga bwe gutambula musoke mulabe video eno kambaddiremu buto video eno kanjitandike awo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'afuuka pulezidenti wa Nuupu omujja nga emikono gya Honorable Uganda ffe Kibalama nga ekibiina kiva mu mikono gye kidda mu kya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mulabe waawo bulungi nnyo muwulira abakuba engalo eyali delegates conference awo Honorable Kyagulanyi ng'alayira shall bear true allegiance to the national unity platform, and that I shall perform my duties without fear, without malice, and I will, and all will. So help me God. Kati video gye mulabye nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu alayira nga ekibiina kiva mu mikono gy'omusajja ayitibwa Nkonge Kibalama kidda mu mikono gya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu byonna ebyakolwa byonna byali mu mateeka era olabye okulayira waliwo delegates conference muwulidde abakuba engalo enzo gamba nti abo baali batono holo yali ejjudde nga delegates conference etudde nga ekibiina Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kidda mu mikono gye nga kiva mu mikono gya muganda ffe Kibalama kati baali tebamanyi nti ezo video twazikwatira tuziina tugenda kujjayo kimu ku kimu Mwami Museveni eno walumbye y'amagye Mwami Museveni eno walumbye y'amagye muganda wange tugenda kujjayo kimu ku kimu okubalaga nti buli kye twakola twagoberera amateeka ge bayita Mount Party Dispensation Law twazigoberera oba Mount Party System Laws zonna zagobererwa bulungi nnyo nolwekyo tugenda kujjayo kimu ku kimu leero pulezidenti waffe alirizinze video eyo twali twajesigaliza nga twagala okubalaga ebintu byonna nga ebyatambula Mwami Museveni abaye tamanyi nti tulina video gamubugumye dda because Mwami Museveni ne tiimu ye
bali tebamanyi nti fe video twagikwata era tugirina because mwena temwagirabako ya press conference ne delegates conference mwena temwabirabako naye mwenna mwebuuziza bivuddewa twabagamba information is power bali tebamanyi because mu delegates conference eyo ekituufu kiri nti temwalimu bamawulire kati buli omu abuuza video evuddewa twabagamba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obukodyo from A up to Z. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obukodyo from A up to Z. N'olwekyo bali tebamanyi nti video tugirina tugenda kujjayo kimu ku kimu olwo n'ebirala tukyabyesigaliza tujaleetanga kimu nga tulala kimu ku kimu. N'olwekyo embeera bwetyo bweri kati omusango gwe tubaddemu olwaleero abasajja abali ku saidi eyali yemulugunya ku kibiina kya NUP bajja mu kooti bo bennyini ne bagamba nti banaye mumanye ekiriwo tye omusango tuguvuddemu era omusajja gwe bayita Nkonge Kibalama nasoyalinga affidavit mu kooti n'agamba nti bannange bano abali mu kwemulugunya bemulugunya mbumenyi bw'amateeka mu kooti nga n'omulamuzi waali gwe mulabye olunaku olwaleero n'agamba bano bemulugunya mbumenyi bw'amateeka byonna ebyakolwa twagoberera amateeka g'ekibiina ekya NUP nga Kibalama yennyini ayogera mu kooti yennyini gye tubaddemu era omusango ogwo ne gugobwa. Omulamuzi n'agamba ti ate oba eyali party president yahanding over ebuyinza eri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali nsonga ate mwe lwaki mukola ki mwakimuloopa. Omusango ne gugobwa. Kakati nga bwomanyi ebintu eby'ekiyaaye bwe bitambula bwe tubafunzizza nga banoonyeza banywereza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wabuze buli kimu bagadde bakiyimirize kiganye buli kimu bakikoze kiganye kye bakoze ne bafumba ne baddira omusango ogwo gwennyini ne baddamu ate ne bagukomyawo ne bagamba balina obujulizi obulala obugamba nti waliwo ebitaagobererwa. Omulamuzi n'abagamba biri bye mwajja luli ne mutugamba mwemwe nnyini nga mugamba ti akale tupondoose tukivuddemu oluvannyuma lwakubeera nga Nkonge Kibalama yavaayo n'agamba nti buli kimu kyatambulira mu mateeka bali abaali baloopa nga nabo baadimiitinze ntubivuddemu. Kati ate looya waabwe azemu n'akomawo n'agamba nedda waliwo obujulizi obulala waliwo ebitaagobererwa. Omulamuzi ayimiridde ku magulu gabiri n'amugamba ekituufu kye ki tugambe nti luli wali otamidde. Agamba looya w'abantu bali abemulugunya nti luli bye mwamenyawo byonna ne mugamba n'ogamba nti mukivuddemu tugambe nti luli wali otamidde yogera eri Honorable Court eno nti wali otamidde bw'okonsidinga nti wali otamidde then nga tusooka tuwuliriza obujulizi bwe muleese naye nga tukigenze ku likodi ya kooti nti wali otamidde banange muwulira. Kati looya nga ate okwekuba omupiira nti yali atamidde because lawyer bw'ogamba nti wali otamidde kitegeeza automatically judiciary ebeera kubeera nga gundi yo license ye gisazaamu. Kati lawyer nga gamubuguma ng'agamba ngamye nti nali ntamidde nteekeyo obujulizi obupya obugamba nti waliwo ebitaagobererwa. Lawyer nga atya okwogera nti yali atamidde. Sharing ayita muno information is power because olubadde lwogera wali lubadde luzungu nga omuntu yekka aspiring student to be mu law society yasobola obitegeera Segirinya ndi aspiring candidate to be mu law society. Yensonga lwaki abantu bedda bala mugamba tetubiwulira naye Segirinya anabitutemera. Share this video mulundi gumu Mr. Update mbatukire ku nsonga. Mr. Update live Museveni kaweddemu Jaja Bosco kaweddemu ne wabadde yeripye biganye yadde kooti zize naye omulamuzi agambye lawyer wabali kiriza nti wali otamidde kiriza nti wali otamidde. Lawyer gamubugumyawo nanyonya omutwe nagamba ngamba I was drunk mpita ngambe nti I was drunk bwe ngamba nti nali ntamidde kitegeeza automatically PC eyoyo lawyer baba ino okubeera nga bagisazaamu nendyoka nkulabira lawyer bwasattira nendyoka nkulabira lawyer bwakankana kyekidiridde Mr. Update wenjagala okubatuukira. Kakati munnange embeera ng'omulamuzi agamba nti nkooye confusion yemmwe mu kooti mumalira kooti obudde tulina ebyokukola bingi nnyo mwanva wano ng'ensonga muzijjeeyo nga mugambye mukkiriza nti buli kimu ekyakola kyagobererwa amateeka ate ndi wano muze mukomyewo mulundi ogwokubiri ekituufu kye ki? Kakati munnange bali bennyini ba complainant ne lawyer waabwe nga bagamba tubaye tusaba paka Monday
paka Monday today nga tweteeseteese bulungi omulamuzi n'agamba kale mbongeddeyo paka Monday bw'agenda nti mbongeddeyo paka Monday muganda waffe Council Medard Sseggona n'ayimira ku magulu ga abiri n'agamba nti kati ekiriwo twetaaga tuddemu tukole kye bayita cross examination tuddemu tukole kye bayita cross examination bwe ngamba cross examination mu mateeka nganze law student to be Mr. Update kitegeeza ye muntu okujja ne bamukolako cross examination ebanga oral interview ebanga vetting kye nakoze olunaku olwajjo n'empita kati bagenda mukolako vetting Nkonge Kibalama addemu ayogera ebigambo bye mbi ayogera oba akyusa kati awe tumulinda ne munne era bwe baali gwe bayita simbwa be bantu babiri era owekitiibwa omulamuzi n'agamba kati ku Monday singa Kibalama Nkonge tajja kitegeeza automatically omusango ogwo agenda kuba agoba mugobe ane muganda we simbwa bwe batajja omusango ogwo agenda kuba agoba mugobe naye olina okumanya nti Kibalama mu kooti eyo yennyini mwe yayimirira n'agamba nti bannange ebintu byonna byakolwa mu mateeka buli kimu kyagobererwa era omusango ne guvaayo ku olwo kati Nkonge nganze gwe mmanyi bw'anajja n'akyusa ebigambo era omulamuzi ajja mugamba kyekimu tugambe luli bye wayogera Nkonge wali otamidde Nkonge bw'agamba nti yali atamidde kirimu ebintu bibiri ekisooka Nkonge aba alina okugenda ebutabika bamukebera omutwe ekyokubiri bw'agamba nti yali atamidde bwe yagamba nti buli kimu kyagoberwa kiri mu mateeka aba alina okukwatibwa okujja mu kooti ng'atamidde kitegeeza nti yajja naawe obujulizi nga mutamiivu of which amateeka agafuga kooti tebakkiriza mutamiivu kuyingira mu kooti omusango gw'okujja ng'otamidde mu kooti bakusiba emyezi 6 n'omusanvu bintu bibiri ekibirimu kitegeeza nti Nkonge ne bwana abazze nga bamulese ku Monday nga bamutadde ku gani point bwaddamu n'akyusa obujulizi n'agambye nayogera nali nnimba ekisooka Nkonge aba alina osibwa emyezi wakati w'omukaaga n'omunaana law student to be ali mu bategeeza Mr. Update okujja okuwa obujulizi nga atamidde because koto ina giyingira mu ng'otamidde kwegamba embeera ebanywezezza we tuli kati ekiriwo nganze Mr. Update wammwe abatuusaako amawulire ekintu kyawedde dda era vetting yaba candidate yegenda maaso tewali kigenda kuwanaanya kyonna kulabanga onako olw'emmande abakansala abeesimbidewo ku tiketi ya People Power basobola okugenda babenga babakolako vetting Museveni kaweddemu Museveni abaye tamanyi tulina video emukanze nnyo Museveni video ekanze Museveni nga obuyinza buva mu mikono gya Kibalama Nkonge budda mu mikono gya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olwekyo yadde Kibalama security organizers zimulina naye tekibataasa bwe bamuleeta ku Monday n'akyusa obujulizi ye yennyini aba alwesuddemu Kibalama kubanga kooti eyina records eziraga bye yasooka okwogera bwadda n'abikyusa aba alwesuddemu yekka kugambye aba alina kukwatibwa n'ateekebwa ku mpingu n'abanga atwalibwa okubeera ng'avunaanibwa ate nze Kibalama gwe mmanyi ebyo abimanyi era mmanyi nti bw'anajja mu kooti ajja kwongera okwadimiitinga bw'anaaba akyusizza ekyo kinaabeera gy'ali naye bw'anaabanga takyusizza kyekimutaasa kyokka law student to be Mr. Update ali mu kubabuulira n'olwekyo omusango ogwo gwongezeddwayo paka Monday naye mwe mukimanye nti tulina upper hand ey'okuguwangula ebitundu 99 ku buli 100 ey'okuwangula omusango ogwo kubanga bano bennyini bazze beekuba engalike bazze bakyusa ebigambo era omulamuzi Kyovola bagambye ebintu byammwe mbikooye buli we mujja na kipya lwe mwasemba okuva wano mubennyini mwagamba mubivuddemu era mukkaanyiza nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina akiina mu mateeka ate mukomyewerera mu abantu be bamu mulowooza tunaabeeranga ku mmwe bekka omulamuzi naye abyetamiddwa naye abikooye kwegamba n'omulamuzi newankubadde ng'ayinza okuba alina sayidi naye waliwo naye kyakoowa n'akyetamwa n'olwekyo abali ku the updates online page kyenjagala obategeeza nti mwami Museveni kaweddemu science gwabadde aliko wakubulokinga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aleme kumeera nga nominatinga nkugambye tewali kiziyiza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kunominatinga nga candidate because amateeka gonna yagagoberera agafuga ebibiina by'obufuzi
gonna yagagoberera delegates conference yaliwo ate tuyinawo n'ebirala tetunayagala kubita tutaako kimu ku kimu kati video yetu mazo jita nga obuyinza buva mu mikono gya Nkonge Kibalama budda mu mikono gya Kyagulanyi kati oluddako ate waliwo kye tugenda okuta ekirala waliwo kye tugenda okuta ate ekirala kwolo Mwai Museveni ayinza osibira mu kkoma Mwai Museveni ayinza osibira mu kkoma n'olwekyo bawambye Nkonge Kibalama naye tebawambye biwandiiko byasayiningibwa videos ezakolebwa ne delegates conference byonna ebyalimu tebalina kye babikutteko oli bawambye nga Nkonge Kibalama nga muntu naye ate obujulizi ate babulese mabega ekyo kye beerabidde batutta omuyini ne beerabira enkumbi erima balina muyini Mwai Museveni olina muyini bannange ayina muyini enkumbi ffe tugirina balina muyini enkumbi ffe twagisigazza n'olwekyo Mwami Museveni kaweddemu mu bufunze kino mbagumya abali ku the updates online page kyekintu ensolo ku kizigo kweri Mwami Museveni muneyerabira bwe yadduse n'enkumbi ate bwe yadduse n'omuyini enkumbi erima n'agyerabira katayina bwafuna nkumbi because enkumbi twagitadde mu kifo ekiri safe enkumbi twagitadde mu kifo ekiri safe n'olwekyo badduse na muyini ebintu byonna ebyogera ku kibiina kyaffe amateeka gagobererwa buli kimu weekiri Museveni is under Kidumu's attack kati bejjusa bagayo omanyi twakoze ensobi okudduka n'omuyini ne twerabira enkumbi information is power Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe mumulaba yamanya nti bino ebintu byonna bijja kubaawo Museveni ajjatuuka maaso eyo yeekyuse Museveni ajjatuuka maaso eyo ateekewo embeera ebyo byonna twabisuubira byonna buli kyamulaba ekigenda mu maaso byonna twabisuubira byonna si bipya byonna twabimanya kyova olaba enkumbi ne tugikweka wala kati Museveni bwe yafunye omuyini ne yeewaana nkimaze munnanga ayina muyini Museveni ayina muyini enkumbi fa abagirina talina wajja nkumbi sebo beera n'omuyini ffe tubeere n'enkumbi tulabe which is which kiki ekirimu wa important muyini oba nkumbi gwenoza Kyagulanyi omuyite emmere Kyagulanyi ndowooza omuyite emmere wetwogerera Museveni is under Kidumu's attack kati mbw abasajja be basattira baga mukimanyi twafuna muyini enkumbi twagyerabira because ebiwandiiko byonna weebiri wabula kye batuyambyemu kwongera tereka biwandiiko byaffe bibeere safe nti bwe wabadde obitereka mu ddiiro obijjawo n'obijja mu kisenge n'obitwala ewalala n'obifulumya ne mu nnyumba ekyo kyokka kye batuyambyemu nti kwongera tereka biwandiiko byaffe ebiraga ekibiina tukiina mu mateeka bibeere safe n'olwekyo bannayuganda ababadde ebweru abadde wano mu Uganda nga mufunyeemu ttekemete mufunyeemu okutya mube bagumu ensolo ku kizigo kweri era Mwai Museveni kino nakyagenda kibuukamu nga bwe yabuuka mu kyemmundu mujjukira yali ataddeko Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ayina emmundu Arua era Honorable akize mu press conference age baali bantaddeko omusango gw'emmundu Arua mulowooza byakomawa era ffe twakikubirira n'akibuukako ne batakoma okwo ne bagamba bagenda kujja basaanyeewo kamwokya ettaka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lyaliko aliriko obumenyi bw'amateeka era otalina kubeerawo ettaka nga baagala baliwambe eryekamwokya n'abatuuze abaliko oba byaggwerawa ebyo nabyo tumuteeka ku ttaka ne baleeta ekyebiwandiiko ne tukuba ekyebiwandiiko nakyo ne tukiteeka ku ttaka kati Mwai Museveni ekyamumalamu amaanyi ku kyebiwandiiko baali beerippye ku kyemyaka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwomanyi nti musajja mugezi omugenzi taata we eyafa yagamba nti omwana yali mugezi nnyo P6 ne bagimubuusa nze ng'omuzadde nali ŋŋaanye naye abayizi abasomesa ne bakomplaininga timunanga omwana mugezi nnyo omwana kagenda akole PLE kubanga master wa math ya complaininga master wa English na complaininga master wa SST na complaininga ne master wa gundi wa English na complaininga cheba ne wa science cheba akola Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nage na akola PLE tata we yakyogera kodda mugenzi tata yafa
baba baliawo nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu alese ka video akatata nga ayogera ti omwana P6 bagimubuusa nali nganye nze ng'omuzadde naye ne bagimubuusa olw'okubeera omugezi ndaba wano Kibalama Moses Nkonge amuseefu nze waliwo ono bw'ati kansoke mutagingi ani ono waliwo gwentaaginzaawo agamba nti kwali alaba oba yaguddewo akawunti mbadde nkyabaddiramu ekyamala eggobe mu kibya ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okuleeta vidiyo y'omugenzi taata eyafa ng'agamba nti omwana P6 yali mugezi nnyo bwe yali omugezi ennyo ekyaliwo kyali bwe kiti ekyaliwo kyali kiti abasomesa ne bakomplaininga omwana P6 n'atagisoma n'agenda n'akola PLE Butereevu bagenda okulaba ng'ayogera ebyo ye taata omugenzi eyafa ne bagamba omupiira gututuddemu ekyo mwali Museveni nakyo n'akivaako ekyebiwandiiko ekyo ye yali point of departure byaggwera awo mbagambye awo we byaggwera ekyo ne tukiyitako era ekyo kati oba bayiyaaki naye ekyo kyafiiraawo ekyo bwe kifa ne bagamba tuyiyiza tutya ekirala ne bagamba tuyiyiza tutya ekirala buli kye bayiiya kyonna kiganye buli kye bayiiya kyonna kiganye buli kye bayiiya kyonna kiganye so kakati kyenjagala obategeeza kyeki Mr. Update n'akatuyo kampiseemu katuyo kasanyu bannange akatuyo kasanyu akatuyo ka Mr. Update kasanyu kyenjagala obategeeza nti omupiira gubatuddemu kati ekyebiwandiiko kyafudde ekyemmundu ze baali bamutaddeko aluwa nakyo kyafa ne batakoma okwo ne bagala bawambe ettaka lya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ery'ekamwokya nakyo ne kibalema nakyo ne kifa ne batakoma okwo ne bapangawo nga balowooza bafuna ba Ashbaga bante 5 ne babajjo ne bafulufiga bajja kwongera okubeera nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu bamukuba mbu abenga asaanawo nabyo ne bifa nebyo ne bigaana Ashbaga yagenda agamba nyina omusajja mumanyi nyina ebimukwatako byonna nyina obujulizi bwonna Ashbaga nga tamanyi yadde kintu na kimu kyonna talina kyama kyonna kyalina oli Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mugezi yali yabuuka dda Ashbaga lwaki yali yamubuuka nti Ashbaga yalowooza nti we yabeera ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yamweyabiza byonna kumbe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu alina bye yeesigaliza ng'ali ne Ashbaga bwe babeeranga mu meeting nga banyumya ku byobufuzi bwe balabanga Ashbaga ngajja nga bakyusa nga bagamba Arsenal yakubye omupiira Manu yasambye bulungi ono musajja Ronaldinho musajja musambi kati Ashbaga naye n'abuukira n'alowooza adde banyumya ku mupiira kumbe badde mu politics naye Ashbaga bwe yayingiranga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akyusa olulimi Kyagulanyi Robert Ssentamu olw'okuba nti musajja mugezi nnyo mu luyimba lw'engule yagamba nti Ashbaga gwe tuba tuwa enkofiira eya yero yayina ensonga okuwa Ashbaga enkofiira eya yero mwe mulowooza mubonna lwaki gwe yalondamu kati Ashbaga ye yali amanyi bw'agendereye wa Bosco alina ekyama kyonna kyamanyi ne Bosco okufuna Ashbaga yali amanyi nti alina ebyama bye bagenda okubeera nga bamuwa munange Bosco agenda okwekanga nga yasuubudde yasuubula gundi yasuubula mutere oyo kibayita okusuubula Bosco okwekanga nga mutere gwe yasuubudde ekintu ne kimulemerera munange ba Ashbaga byali amanyi tibalina data wa Kyagulanyi agenda okulanga tebalina yadde kyobola ba Ashbaga bamukobya ku Lenovo kwe bamukomya kokka kubuli bu computer obwalino bugundi bu laptop obwalinovo kwe bamukomya bagenda okulanga talinawo waka yenna talina kyama kya Kyagulanyi kyonna kyalina nga byonna byabagamba byonna nga bikadde byonna nga byabagamba nga tebibagasa kubanga ye Ashbaga bwe yali agenda yagamba nti ngenzenga big fish nyine ebyama bya Kyagulanyi Ashbaga bagenda omunoonyereza nga talina yadde akaama konna nga Ashbaga nga byalinga byayinawo nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu alina amaato ebusabala ekyo nga Ashbaga akimanyi kati nga ekyo Ashbaga alinga kyayinawo nga Ashbaga ekirala kyayinawo nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ghetto gladiator ne Museveni nga ekyakimanyi ekirala yagundi kye yali ayinawo ekirala Ashbaga nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yebba wa babi ebyo nga ate nabyo Bosco abimanyi Ashbaga ekirala kiyali ayinawo nga kyayagala agambe Bosco nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yazaala Kampala
ekyo ngate Bosco tasobola kikuweerako sente. Ashibaga bamugamba tuwe ebyama by'omusajja. Ashibaga ngagamba omusajja alina amate ebusaabala akabi. Matago ga kabinyo namugamba nti ebintu tebikugattako. Ashibaga namugamba leta ekirala nabaga yeyimba kyalenga nabaga nti tulumanya oluyimba ti ate ekirala ye yayimba oluyimba lw'engule nga talinaawo kantu konna. Ashibaga kayinawo bamukomya ku Linovo musajja tunakati ali ku boda yadde akapikipiki bamuma akapikipiki boda atambulira ku zino eza safe boda kwabeera Ashibaga bamanya ntalina kyagenze nakyo. Ye Mwai Museveni yali amanyi mbwafunya Ashibaga avubye big fish ayina ebyama byakyagulanyi nga tayina. Kati ne bafumba ne bagenda mbye emyaka ne tubakuba. Bwe twabakubye embe emyaka bagenze mbuba wamba kibiina. Ekibiina nakyo kibalemye tutandise okujjayo bwino yenna alaga nti ekibiina ffe tukiri mu command. Tosobola kukwata kibiina kyaffe n'okizannyiramu ekya Nuupu amaanyi g'abantu tosobola. Nolwekyo ekiriwo Mwai Museveni kaweddemu era batugee Mwai Museveni kati ali ku oxygen oluvannyuma lw'okumanya ti obujulizi bwonna bulaga ekibiina kya Nuupu buli kimu kyagoberera amateeka. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebiwandiiko byonna ebyogera kibiina. Delegates conference yatuula kakati Mwai Museveni kaweddemu era verification oba vetting ey'aba candidates kati yegenda mu maaso era olunaku olw'Emmande bakandidate baffe abali ku kifo ky'obwa kansala ne road kansala bagenda kunominatinga era simbo yaffe ekyali minvuuli. Babulira mazima simbo yaffe ekyali minvuuli tewali kuzikiza. Mwai Museveni ogezezaako okukwata ebisubi n'ebiganye. Naye lwaki Mwai Museveni bino byonna abireese? Ekisooka ayagala atubuzeebuze ku biwandiiko bye tuli mu mubanja. Tumugamba Mwai Museveni twetaaga mpapula zo. Twetaaga empapula zo tulage P7 tulage senior 4 tulage senior 6 byonna biganye. Mwai Museveni atubuzaabuza. Kale Mwai Museveni tukusonyiye bwe ba P7 togirina leeta omugigi. Tukusonyiye leeta omugigi oba kali mwezi bwaba yasoma kali mwezi gwaba atuwa. Tukusonyiye P7 ne senior 4 tugikusonyiye leeta gundi leeta kali mwezi nti wasoma kali mwezi oba wasoma omugigi oba funayo afune certificate mukando ne paper bag leeta yezo bili kale certificate yezo katumudire Mwai Museveni kuba Olevo yamubuze Erevo nemubula nabulwa P7 kati tumusabye leeta yo leeta kali mwezi nti wamala kali mwezi oba wasoma kando ne paper bag. Nolwekyo agezaako kulanga atudivertinga atujje ku mulamwa gw'okubanja ebiwandiiko because awe twamutuusizaawo kwe kunyiiga. Mwai Museveni ng'oyagala kunyigire gwe mubanja ebiwandiiko mugaye twetaaga ebiwandiiko bye by'obuyigirize awo abuzaabuza ate bya koni yabyokya ate ndakwena ebitabo byange yabirinyamu ate empapula zange zasigala luweero abuzaabuza ku kiyitibwa ebiwandiiko. Mwami Museveni nolwekyo Mwai Museveni kaweddemu yadde amanyi nti bw'atuzzaawo tugenda kubeera diverted tulekerawo mubanja ebiwandiiko. Twetaaga ebiwandiiko byo Mwami Museveni twetaaga ebiwandiiko byo tukyabyetaaga kuba tukimanyi this is a diversionary okutujja mu kubanja ebiwandiiko bye eby'obuyigirize tutandika okubeera nga twewozaako ku by'ekibiina ali mutu divertinga tujja ku mulamwa. Twetaaga biwandiiko byo Mwami Museveni bw'oba tolina biwandiiko tukusonye tugamba tulage kali mwezi tumanye nti kale wamala omugigi tumanye nti Mwai Museveni yasoma omugigi katusinzire ku mugigi abenga nominatinga nga tumanye nti kale teyasoma mugigi yasoma kali mwezi. Bwaba yasoma kali mwezi tusinziraawo. Twetaaga original papers zo Mwai Museveni walinje gava bino gubyetinkuulira kati bera tumufunziza nayiya nagamba nkoze ntya nagamba nti kankole bweni kale tubuulire UNEB center number yo gye wakolerako O ne E zituwe UNEB center number ejobo tuwa kale yokka tusonye ebirala byonna. Twetaaga birth certificate yo obuzaale bwo twetaaga obuzaale bwo. Nolwekyo bino byonna byaliko ayagala tudivertinga tulekerawo tubeerenga tumubanja obuyigirize naye ku buyigirize kati nvuddeyo Mr. Update nvuddeyo ku buyigirize katumugambye kale tusonyiye tuleetere birth certificate yokka bw'oba togirina tuleetere kali mwezi omugigi awo tujja kubeera nga tukuddiramu. Naye watali ekyo tetugenda kuzikiza. Nolwekyo abali ku the updates online page mbagumya ti ensolo ku kizigo kweri tewali kigenda kulobera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kunominatinga nga candidate tewali kigenda kumulobera. Ekyo mbagumya abali ku the updates online page ekyo mbagumya abali ku the updates online page buli kimu kigenda maaso. Banakawempe mbategeeza Sagiri Nyawammwe
interview nagiyise bulungi nnyo oba vetting nagiyiseeko banange mwebale kunsabira vetting Mr Update amawulire genfuna agava mu vetting committee gagamba Segirinya yayise ebibuuzo n'ebitundu 95 ku buli 100 banange mwebale kunsabira ge mawulire agava mu vetting committee bagambye ebitundu 95 ku buli 100 oba kati 5% bazi waddani vetting committee banange ate 5% mwazi waddani kubanga naise 100% tewali kibuzo na kimu kinnemye naye saba ba vetting bagende da Segirinya tumuwadde 95% kale chonizi mu advance banange naise Mr Update naise banange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kunjagala mwebale kumbeereramu essala ze mwasabidde nabadde sinza butayita interview banange abantu nga basabye abalokole abasiraamu buli muntu yenna yadde asabira Segirinya interview agiyite ekyo nagenze mwenna mu kisaba nagenze mwenna mu kisaba nga mugabambi ayite musajja waffe ayite natemyetemye ensonga ate kyankoze obubi electoral commission nabadde nkyaginyonyola ne bangamba nedda ebintu byolese bingi nnyo Segirinya mata gozze naye mungi nnyo n'abalala katuba interviewing ko ne mbagana mu munyongere eddakiika nga 2 nga nze mbeegayirira munyongere eddakiika 2 nyongere okubawa ku biki ebindeese oba kiraba nabage munyongere eddakiika 2 isi yennyini nga ate nejja ko Segirinya genda byotuwadde bimala genda bwomega toluma genda Segirinya isinga yengoba mbonga bebangoba bennyini aba isi nga bangabo omega toluma genda ebintu obyogedde byonna bimazeeyo kati fe tukubuuza eki genda kyenakoze Mr Update nabadde ne kafayiro kange nga kamyufu nenkakwata nenkakuba mu nkwawa nenga nti munnange kangende ate ba interviewing abalala nga isi yennyini ate yeyomba ngegamba Segirinya atulemeddeko babadde bayise edi mutwe ankwate jeke lwaki nemeddeko n'okwongera okubeera nga mbawe ebintu ebirala bye batambuuzizza bwana genze netegese nnyo eri mtu nanga Segirinya eddakiika 2 osabaza kikonze eddakiika 2 waliwo byendeseeyo byembadde njagala ndeete eri mtu nanga nti nedda Mr Update genda eddakiika 2 zosaba konze banne buntu wange buno busatu buna nandibadde nabo mbuleeta Mr Update live Mr Update live mwebale kunsabira mwebale kunsabira congratulations zonna nziraba neka video nakabateereddeyo mwabadde bagala okulaba interview ya vetting baneka video nakabateereddeyo abagala ngenda kazaayo mumanye nti ensolo ku kizigo kweri ensolo ku kizigo kweri buli kimu kitambula bulungi nnyo mube bagumu ensolo mumanye nti ku kizigo kweri buli kimu kitambula bulungi nnyo ewatali kuzikiza kwonna so yembeera bwetyo eriwo abali ku the Update online page mwe bali kumbeereramu ate mbasaba mugende maaso nabadde ndese bank statement nagenze nembaga nti bane bambuziza are you financially stable how are you going to fund your campaigns nembaga no I'm financially stable even I have a proof of my bank statement personal bank statement mbanji sikayo webati isine ngamba zayo bank statement nga figure ziri infinite tezikoma Mr Update ekino nakyetegekera nga figures tezikoma ne bangamba zayo bank statement tujagala nga figure mpanvu bwezi olaba nange Mr Update sente zenyina ku account sizimanyi Mr Update era bwe nfuna abantu eyo nga ntambula nga bagamba naye munkeberere ko ziri meka zino kakati isi yangambye zayo Segirinya zayo kyenakoze nenzizaayo kino kyatambudde bulungi nnyo mutyaba yangambye nti ne Mr Update bank statement kati ekirala abantu nabulaye mwemulugunya nti akatebe nakatuddemu nga kanjo kiki akatebe ako lwaki nakatuddeko nsonda nti Mr Update ensonga engeje nazana nnyingi ennyo nga akatebe bwembeere wala bwenti jukira Mr Update si musajja muwanvu musajja mumpi akatebe bwe nkatulamu nga nkesigamye baba tebandaba bulungi kwesembera mu maaso ga akatebe nemba nga nkatuddeko wano ku lusonda naye abamba ngambye Mr Update entebe yabaddemu nsolosozi entebe yabaddemu muliro kiki oba kiraba entebe nete yabaddemu muliro entebe teyabadde mu nsolosozi buli kimu kyabadde nga tukitambuza mu ntambuza ennungi nolwekyo abantu bange entebe oda tukulaba Mr Update ne tweraliikirira ti entebe yabaddeyo kya banne entebe teyabadde mu muliro era tewali nsolosozi yabadde mu ntebe ne Mr Update nadde nyino tuulaawo ku lusonda temunnange in case of anything ebintu biba biganye ovaawo mangu ne weeyongerayo naye Katonda nannamira
interview na netambula bulungi nnyo oba kiraba nnyo so enteekateeka bwetyo bwe yabadde mwebale kubeera nga munsabira naye nga akatebe kyabadde kigendere byali mu pulaani akatebe okugatuulamu amatiritiiri nyina ensonga lwaki entebe nagituddemu bwentyo nabadde ŋŋamba nti biyinza okugaana Mr. Update bwe bigaana ng'ova mu ntebe ovaamu otya ng'obadde ogituddemu wenna tula wano ku lusondasonda bwe bigaana oba kabibyo nga weeyongerayo laba Mr. Update bwe nalamye ne nga kale singa entebe yange nagituddemu ne ngiggweramu singa kale entebe yange nagituddemu ne ngiggwera mu kuba naye kenyini namaze ne nejjusa kale sipeesi eno gye nalesseeyo nga sigituddeemu nalesseeyo yaki sipeesi eno nalesseeyo yaki nze kennyini luvannyuma nnyo ng'ekintu maze kikuba nkitadde ku ttaka nga naba isi baŋŋamba congratulations n'olwekyo isi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera ng'ekintu mwakitambuza bulungi so embeera bwetyo bwe yabadde kintu twakitambuza eyo embeera egenda mu maaso n'olwekyo mwebale kunsabira buli kimu kyatambudde bulungi era congratulations nziraba era nagenza ovaayo nga ku live kuliko congratulations abamu obedda bagamba live nze wano tejja nagambye njagala live ebeewo nze byange nagambye live eyina okubaawo lwaki live eyina okubaawo abantu bamanye Segirinya ayise tayise naye nagenza okuvaawo mwenanga mugamba nti Mr. Update ayise mu Mr. Update ayise mwe nyini mwe mwasosere mumpa max ne mbabuuza Segirinya interview yabadde ki kati kasoke nabe wano ku percentage interview ya jo musoke mumpe ku percentage mwe mwalabye percentage ki kasoke nabe ku percentage dakika 10 ngena somayo message 10 ndabe mwe mwampadde percentage ki isempa 95% mwe mumpa meka kandabe mwe mumpa meka mwe mumpa meka isi bwebe ensedde nga munga Mr. Update bakusedde empa 95% kati kyenjagala soma njagala soma wano message Mr. Update interview nga bwe wagikoze wayitidde mu 95 nayitidde mu 8 ompa meka kyenjagala okulaba naye nga bambi mwebali kunjagala mwena mwadde mweraliikiridde nga ŋŋenda Segirinya bambi amalako ebintu nabyetegekera bannange magulu Segirinya mbadde nga suza mu baafu mwe namwe abali wano mwakola ku UNEB mwakola ku PLE mwakola ku O11O waliwo olwogamba nti kati ŋŋenda kusoma magulu kusula mu baafu ng'oteeka amazzi aganyogoga mu baafu n'ogirinnyamu n'oteeka amazzi aganyogoga mu baafu n'ogirinnyamu Mr. Update okuvola baŋŋamba nti budde bwonna ogenda ku vetting amagulu mbadde nga suza mu baafu Mr. Update Monday to Sunday kiro nga ngoloka mama Nagirinya ne mugaga gwe beeraawo nendio kanzira nensoma Mr. Update nensoma walwange Mr. Update nakuwadde 98%. Thank you so much. Senungi Polo ange nakuwadde 100%. King Sulaimani angambe nakuwadde 100%. Muyimbwa Fatuma ongambye 98%. Gerard Muwezi ongambye I gave you 99 ndozolengera. Kakande Sadati angambe nakuwadde 100%. Turisha Madi onge nakuwadde 100% Mr. Update. Nsoma percentage abantu ze bampadde. Nsoma percentage Donald muwanguzo ngambye you got 99.9%. Nsoma percentage abantu ze bampadde namatofu babi ongambye congratulations Paulo Nagai onge Mr. Update nakuwadde 95% ndozolengera Jonan Yansedde ange kalenze nakuwadde 85% Mr. Update Kibina Akimu angambye 100% Magulet Nafuka angambye 100% Mr. Update Chezi Moniki ange Mr. Update nakuwadde 99%. Ayezibwe ongambye nakuwadde 99%. Fatuma Haumedi ongambye nakuwadde 100%. Bagenze ne bantuuka ne bambuuza functions of a member of parliament. Nembagate mwemenya functions and laws of a member of parliament. It's already stated in the constitution 79 Ugandan constitution 79 mweziri nenzo kanzi tema nembabulya ne gundi mweziri article mweziri ziri mu 79 section 79 eya constitution y'eggwanga Uganda eyogera ku laws and functions of a member of parliament nendio kabangama nti Mr. Update zitemeteme natemyetemye ezo nabadde nkyazijjayo ne bangazi ezo nyingi Mr. Update kendezaako nengambi nalakanzirekere mu birujje musi naye yanaziwaayo kanzirekere mu birujje musi nembalekera yawo abalala nabo Mr. Update atebe nawe nambi weeyo nadde nkyatema tema nga Mr. Update zimalezo. Thank you so much kankomewo.